JJAJJA KEVINA WUMMULA MIREMBE. Funeral and send-off. Amaziika, enteekateeka n'emmisa. JJAJJA KEVINA ajja kuziikibwa ku SSANDE nga 2. Program for burial. Burial will be on 2nd October 2022. On Saturday 1st October 2022 at 3 p.m. the body lies at home at the house in NAMUNGOONA, followed by mass in the village chapel by Father Joseph B. Semanda. Sunday 2nd October 2 p.m. the funeral mass. It will be led by Monsignor GERARD KALUMBA at 4 p.m. Our dear grandma will be laid to best rest. 4 p.m. burial. Rest in peace, JJAJJA. OLWOMUKAAGA nga 1 ogw'Ekkumi omwaka guno ku ssaawa 9 ez'olweggulo awaka omubiri gwa JJAJJA gujja kuleetebwa ku KLEZIA YAKABONDO awo e NNAMUNGOONA, eklezia y'omutuukirivu PONTIANO. JJAJJA KEVINA NAMYALO WUMMULA MIREMBE. Ku SSANDE nga 2 ogw'Ekkumi ku ssaawa 8 ez'olweggulo wajja kubaawo emmisa ey'okuziika ng'ekulemberwa Monsignor GERARD KALUMBA ku ssaawa 10 essaawa ez'okuziika, ate omubiri gw'omwagalwa waffe JJAJJA KEVINA NAMYALO gugalamizibwe awo wennyini okirana eklezia gye yasiima ezimbwe n'akafo n'akawaayo. All masses shall be live on Zoom and on Father Sendagala John Bosco Facebook page. Zoom ID 91960770372. Password 475834. Emisa zonna zigenda kubanga ziragibwa nga we zigenda maaso essaawa eyo yennyini ku mukutu gwa Zoom ate ne ku Facebook ng'ogenze ku mutimbagano ogwa Father Sendagala John Bosco omuzzukulu owa JJAJJA era ffenna nga
jjajja olwo jjajja